Omubaka wa Busujju David Lukyamuzi Kalwanga awabudde abavubuka mu kitundu kya Kikirira okudda ku kulima emmwanyi bave ku kkerere w'ebyobufuzi. Abaana ne beesasula nze ne neeryazamaanya. Omubaka Kalwanga agamba bangi tebasobola na kulabirira maka gaabwe. Bali mu mbeekuulo n'okudda mu bukuukulu mu maduuka mu bitundu byabwe ne batakola. Naye singa obwa kansala obuteekako okukola ekintu ekirala obweza tebujja kumenya kubanga kaliko jeeri kasobola okuyambako ewala naye zojja omumu ate neziyamba famire. Abakulembeze balina kuba kyakulabirako. Kalwanga alambuza abavubuka byakoledde mu kitundu kyabwe e Nawanjiri gyasimbye emmwanyi nga bamulaba. Nze nimye emmwanyi kubanga nkimanyi mbabuulira ebbanda nyina eke zigenda 23 wano nateekawo modo nti n'abali ku kitundu e Nawanjiri wenva bamanye ebisobola okukola ki okukolebwa. Mukimanyi bulungi nnyo nti wano waliwo micungwa nenteekawo ku lusuku. Bwe muva ku stage yammwe muba mugenze ku LC mu Nyambe nga bwe mbayise nembalaga ekigenda mu maaso ate namwe mugende muyite ba chairperson b'ebyalo mubalage ekigenda muki mu maaso. Tulina okulima emmwanyi mpaka kuwulira bubi bwe tutakikole obukulembeze bugenda tumenya ne future y'abaana baffe egenda kufa. Abe Mubende ne Mityana wamu ne Kasanda batwaliddwa ennyo Golodi eyazulwa mu bitundu byabwe ne beerabira obulimi. In fact mbagamba mazima Golodi wammwe amafuta gammwe gali mu mwana. Bwe mutaakola ekyo ensi etulidde ate etulidde misana muddeeyo mukubiriza abantu. Abavubuka abazze okuyiga bwe beekulaakulanya boogedde bati ku bye bayize bye basuubiza okussa mu nkola. Fanya okulaba nti oba weebasa otulo wakiri ekitooke kikula oba emmwanyi naye akuta okusingira ddala emmwanyi kuba ndi mukakafu kyene emmwanyi yaliwo nga tetunnabeerawo. N'olwekyo ffe tugenda kwongera kunyiikira ekirungi ne Ssaabasajja Kabaka ayongedde okubeera ng'atutegeeza nti twenyigire mu kulima emmwanyi ate era n'atuterawo n'ekitongole kiramba. Byankwanga Francis, Soroti TV, Omunyo.